Ekyalo Gobero kiri kumpi n'ennyanja Nalubaale mu ggombolola y'Empata Mukono era abatuuze abakoseddwa batulambuza ebintu byabwe byonooneddwa era ng'eno ennyumba n'enduli z'emiti bisangiddwa nga biri ku ttaka. Kyazze bwe kiti nga kinene naye nga kyonna kinyooka omukka olwatuuse ne kyeyawula ne kifuuka obusotasota naye nga kirina n'obumwa. Kaakati kyawetedde wali ne kidduka ne kigenda kiyiwa ennyumba ya neiba n'ettoyi yange n'effumbiro. Yazze ng'ekuma omuliro mu bbanga ng'ekola omukka omweru omuddugavu n'omuliro gwennyini naye nga buli weeyita ereka enju esaanyaawo enju zonna. Nafulumya aweeru nga bwe ntambula bwe nti mpulya empewo ensitula n'okunsitula ne ŋŋenda mu kayungu. Abantu abadde beesootinga kati okuŋŋaanya akasente okulinda amasomero gaggulewo bazze abaana ku masomero awo nsuubira bagenda kubanga bazzaawo bintu byabwe n'obwavu bujje gye bali. Mustafa Ndugwa ebyabaddewo yabirabe bw'ati. Nengera okutokota kw'ekintu kye simanyi ekijja. Ki ekitokota bwe kito bawe kitoogo. Nagenze okutuuka wano nga muliwa naawe Katoro wali neiba yazadduka. Yatuuse wano nga nti mudduke ensoke yiyo ezisimbye ku ttale. Mbadde simanyi nti nsoke nga munene nga tudduka abaana ngamba abaana muve mu nju. Nadduse enkwata eri. Mukyala wange n'abaana badduse bakwata eri. Abatuuze abamu balabiddwako nga bakuŋŋaanya ebyasigalidde nga n'abamu balabiddwako nga bawagika ennyumba enkolerere okwebaka. Mu kwagala okumanya ensoke kye ki, abamu ku bavubuka n'abantu abatambulira ku nnyanja ne batunnyonnyola ng'ensoke bw'esinga okulabikira ku nnyanja wabula kibeewuunyisizza okulaba ng'ate erumbye ku lukalu. Ekyabavubi kye tuyita ensoke. Kintu ekyo kitandika na mbeera ya budde neyonooneka kati ebire birina engeri gye byegatta ne bivaamu ekintu ekyo. Naye tusinze kukiraba ku mazzi emyaka gyonna naye nga ku lukalu tekitera nnyo kugendayo. Bwebanga etandise okusiba wali abamu bw'aba n'enkasi ey'omuvule agitunuzaayo. Bw'agitunuzaayo era kiba kikola kikitambula kyeyongerayo kiba tekyajja eno. Era kyova olaba nga abavubi bedda babanga n'enkasi ez'emivule. Bano baagala gavumenti ebadduukirire naddala ku kyokulya. Honorable Kayondo, gavumenti okutwaliza wamu Minisita Nabbanja, Pulezidenti waffe Museveni batudduukirire.